Museveni agenda alimba abantu nti PDM egenda kubajja mu bwavu. Kwa abantu b'NRM balinganga cassette kyo recordinga ko kyeyogera. Museveni afumbya amayinja n'agasaanikirako endagala ne gakyusa kala. Abantu ne balowooza nti emmere n'atera okujja naye nga mulimu mayinja. Ebyobulimi singa essira lyabiteekako ng'asoma speech ya budget lyateekako mu kutambuza amazzi mu Uganda mwali badde nga tewakyaliwo na kifo kitaliimu mazzi. Liye okusimba pipe n'otambuza amazzi nakyo ne kirema. Mu Uganda mukyalimu emmere ekala ng'ekaze musana nga mu ekitundu ekisinga okutonyamu enkuba mu nsi yonna. Ekitundu ekisinga obwavu mu Uganda Karamoja kirina ababaka 26 bonna b'NRM. Busoga headquarter y'obwavu mu Uganda. Nabadde n'omubaka ave Busoga sijja kwogera linnya lye. Nanga nse mujju mugende mu byalo mujja kumanya baboogera obwavu kiki. Nanga omwafu omanyi nti mukyalimu omuntu akuma omuliro nga taguzikiza. Nga anti talina kibiriiti. Besigye Lumu yatugamba bali bugiriye mu kalulu n'agamba Abasoga yababuuza nti enkoko egula ssente meka wano. Bamugamba egula kasanvu. Naga n'enkoko ebasinga ebbeeyi gwe ne bakugula 10. Asiimwe Rugayo. Gwe bagamba Asiimwe Rugayo akutte pisito. Emmundu Museveni ze yagenda nazo eruweero okulwanyisa Obote kati zaafuuse voting material. Pikapu ng'ejjudde emiggo nga batikula. Nanga nti voting material zituuse Sembabule. Bw'osanga abantu ewaka nga balwanira emmere ab'ewaka beekuba tosabanga kyakulya. Kakati asuubira ntugendagenda mu kalulu akaawamu kabeeremu emirembe oyo yeekaabire. Ebyali ekibuga ojjukira Ruth Nankabirwa. Abasirikale ba Nankabirwa ne bakuba chairman we Rositu ne bamutta. Parliament olwaleero mu Uganda yesinga okusasula mulimu ebitongole n'ebitono yesinga okusasula abantu ssente nnyingi ate ne babeera nga tebalina kye bakoze. Bw'alonda baminisita Parliament yebayisa, bw'alonda abalamuzi Parliament yebayisa. So Parliament yafuuka nga kakuŋŋonta akayisibwamu ebintu Museveni byakola. Kakati ate kukutunga ababaka ba Parliament ku musito asobole okuyisangawo ebintu bye nga tebamutawaanya. Nalabye abalonze mukadde wange njagala nnyo Moses Ali. Nina ensonga zange lwaki mwagala. Niyo yalibadde nga ali mu ddwaliro nawaka. It's an embarrassment to the country. So Moses Ali has become an embarrassment. Kuba takyasobola kwogera. Naye ate mu Parliament omulimu ogulio kwogera kyokka tiriyo kirala. Lutindo wano ku Radio Simba tubaniriza nnyo nate abatuuliza akawungeezi k'olwaleero ababuuzaako Dick Nvule musibye mutyeyo bassebo ne banyaba abatuuliriza tubaniriza nnyo mu programu yaffe eno Lutindo buli Monday okutuukira ddala ku lunaku olwokutaano tubeera wano nga tubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu. Mu studios nina Honorable Ibrahim Semjunganda omubaka wa Kira Municipality. Honorable buuza kubatuuliriza. Ssabawandiisi wa PFF. Ssabawandiisi wa PFF yeso. Bassebo ne banya bawuliriza Radio Simba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza mu nnyala ya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Nsuubira ne mwami Richard Bagumu okutwegattako naye abadde tannaba kutuuka. Omukulembeze w'eggwanga yamaliriza okutambula mu Kampala ng'ali ku nsonga za PDM. Bw'atyo yalambuddeko Kampala yabadde eno ng'amaliriza n'agamba Bannayuganda balekera okulonda ab'opposition ng'entabwe agamba nti nno abantu bano yabayise ba betrayers oba mu Luganda nkivunulo etyendu bankwe bali tebafa ku bantu bankwe nzikiringa oyinza gamba bankwe agamba nti beegaggawaza bokka. Honorable Semuju, first of all, omukulembeze w'eggwanga omaze ebbanga ddene ng'omwogerako ebigambo ebimwogerwako ebyabogerako mwe ng'aba opposition obitunuulira otya? Okusooka njala nnyo okukubiriza Bannayuganda naddala abaagala obukulembeze okuwaayo obudde basome. Basome ebiwandiiko ebifulumizibwa ebitongole bya gavumenti bingi.
bwe banaabisoma bajja kusanganga obwangu mu mirimu gyabwe. Ku wiiki eno nasinkanye ndi mu kusinkana abantu mu constituency naye nze ndi mu campaign okwawukana ne Museveni alimba nti alambulayo PDM ndi mu campaign nayonadde nsinkana abaana ba bodaboda mu kiseera kya campaign Honorable tuyambe twekulaakulanye abali ku katale ak'ekireka farmers market bangaye stage eriko abavuga bodaboda 100 buli liita y'amafuta eya petroli gavumenti egisoloozaako siringi 135 ababoda bange nti olunaku oli asobola okukozesa liita 5 olunaku kiba kitegeeza nti buli lunaku omwana wa bodaboda gavumenti emugyako omusolo gwa siringi 65 buli lunaku. Ennaku 10 eba emugyeko emitwalo 6.5 nazaavire nze omwezi buli omu ku item emu y'amafuta eba emugyeko emitwalo 15 ekitono avuze ekitono mu mwezi. Kakati bwe mujjako emitwalo 15 bwe babeera 10 buli mwezi stage emu gavumenti egisoloozaako miliyoni 15 stage emu ya bodaboda. Kati Museveni bwajja ng'abagamba beekolemu ssaako buli mwaka bajja kufunanga miliyoni emu ya PDM just ku mafuta kwokka basoloozaako miliyoni 15 buli omu amuggyako emitwalo 15 buli mwezi omwaka amuggyako miliyoni mu kitundu amuggyako miliyoni emu n'emitwalo 8 on average buli mwana avuga boda. Iyo njogera ku stage emu bujjo kireka wano kufa mazima kinali kutuka ebanda bange baliko 10 mu Uganda tuyina abaana bavuga bodaboda bali miliyoni 5 n'emitwalo 2 bwokebera ripoti ya population and housing census. Kakati bala buli mwana abaana miliyoni 5 nga buli mu gavumenti emugyeko 1.8 times miliyoni 5 kati kibalo kinene ninja yadde kukisa waffe yabadde kasokoso najja nagaba semuji bafuna musaala mu tebabafaako tebabanja PDM nabeera mu Kampala abagabye ebimu ate bamanaga ate PDM mu Kampala ntono aba geto ngenda bongerako stage emu ya bodaboda buli mwezi Museveni akisoza ku miliyoni 15 kati kirande magamba bavubuka nti semuji waba yesimbyewo najja n'abakyali ku stage n'abo wa miliyoni emu n'ekitundu mujjukire nnyo ziyo 15 ze babaggyeko omwezi omwaka ze miliyoni 15 just stage emu eya farmers market ekireka esasula miliyoni 15 semuju wakwata ku musaala gwe n'abawako miliyoni emu oba mu kitundu oba emitwalo 5 ne mutwala nti ekikulu oba Museveni bwajja because yadde mu mwaffe ngagenda agabasanga aboza motoka n'abo emitwalo 5 n'asanga n'abo miliyoni 10 ate abali successful bazokulamula bavudde mu bwavu ate yetise kutiyagenda okusente abamawulire ne bagwa ku mavivi abamawulire mwatuswaziza nnyo agamawulire saagawandikako Museveni agamba ode miliyoni 3 abane bagwa ku ttaka ago fete twagawandikako nze nange saagakolaka naye kati embeera gye tulimu so kati Museveni okulambula kwe kuzimbiddwa ku bulimba. Museveni agenda alimba abantu nti PDM egenda kubajja mu bwavu. Nze nakyogerako naye oli kankiddemu wano constituency gye nkiikirira ya Kira municipality tulinamu abantu emitwalo 45 emitwalo 45.9 abantu niyale mitwalo 5 niyale tulinamu amaka agasulwamu homestead emitwalo 13 abakafuna sente za PDM bwaba tebatulimba bali amaka 8 ku mitwalo 13 kakati ekitongole ekibala abantu kigamba nti amaka mu Kira municipality galimu abantu buli maka abantu 3.2 that's the average size y'amaka
bw'okubisaamu akanaana akakafuna PDM babeera abantu 24,000 24,000 ku bantu 45,000 eyo twogera myaka 3 kyana kiweddeko naye ebyo ate si buli maka gonna nti buli omu afuna mu maka mufunamu omuntu omu so kati mukiri abantu abakafuna PDM bali kanaana kozi bali tugamba nti gali 3.2 si buli omu nti afuna mufunamu omuntu omu so kati abantu kanaana be bakafuna PDM 7 yazze okulambula alabe PDM bwekyusiza obulamu bw'abantu kugambye nti mu Uganda mulimu boda ezisukka 1,500,000 so bonajja mukira for example noyita boda bali mukira I am very sure basuka 5,000 gw'osolooza abasoloozi bujja so okulambula kwa Museveni kwabadde ng'ebintu ebingi byakola abitambuliza ku propaganda bwe bagiyita kujja ng'Abaganda bwe bagamba nti omugezigezi akuguza ekibira naye nga tulina emmere gy'ogenda kutemamu kawungeezi kati yeetaze era obasanga ab'NRM mulimu kuba abantu b'NRM balinganga kaseti kyolikodingako kyeyogera obasanga bale simu gitalambula PDM niguntalambula PDM naye tamanyi nakumanya nti mu kitundu mwali PDM eganyulwa abantu bameka era nti kubanga PDM eweerezebwa ku buli muluka erina akakiiko akakulirwa muluka chief member wa parliament talina wagiyingiriramu gw'okoma mu parliament kuyisa sente bwe zigenda butereevu ku muluka ate azifuna beewaana mbu ateekwa kuzifuna ku akawunti ye kati Salimu eno budget eno ey'omwaka guno bamuteeddemu biliyoni 21 za kulambula PDM Salimu muto wa Museveni temulimu z'aba MP zigenda kulambula ateekwa okulambula PDM ye Sale naye ate kati mukulu we yagirambula so mu Uganda ebizibu ebiruma abantu mu Kampala Wakiso Mukono Mpigi Entebbe ebitundu bino ebikola bibata Kampala Metropolitan kubanga bw'okebeera sene gavumenti zeeyingiza mu Uganda ezisinga obungi ziva mu misolo eziyitibwa ya international trade ebintu byonna ebiyingira mu Uganda ebisinga obungi osooka kubiwa musolo nga tonaako bitonda bugaba amafuta bagasololezaako olumu na Mombasa gy'ojja okugasasulira ne we zibeera mmotoka gy'osuubudde ebweru kebe ya taxi ng'ogenda ogisuubudde kukola taxi osooka kusasula musolo nga tenaakutika musaabaze n'ogwo abantu balina okutegeera gavumenti ne bamanya lwaki bali kukugiteeka ku nninga can you imagine nti oli musuubuzi weeyiyiza otunze poloti ogenze bweru gula taxi nonga nti kati kanyingireko nkola ogwa taxi bw'olugituuse e Kampala bapa osooka kusasula musolo kakati olumu neggwawo n'ofiirwa sente ze wagigula n'ofiirwa n'ez'omusolo that's how unfair in system zaffe bwe tuyinza kuddayo nonga ndi bana taxi gye nagula yagwa neggwawo waakiri omusolo munzirizeeko so kati kinadde ngamba abantu naddala abeewaffe ndi muteeka okutegeera bwe tuba tuwakanya Museveni bwe mutategeere tumuwakanya lwaki ffe tugenda kalubirira omulimo mmwe ab'ekira kirungi ewange abantu abasinga obungi bategeera tolenga constituency endala member wa parliament obuvunaanyizibwa bwe genda alabe nga sente ziteekeddwa ku ebyo ebintu bye ziteekwa okuteekebwako kyo kitukozesa budget n'okugenda okulambula ebintu ebiteekeddwamu sente oba bikoze n'ebirala so therefore okulambula kwa Museveni kwazimbiddwa ku bulimba eyo point number 1 naye ng'erumu kiweetereko obulimba nti abantu baffe n'abali mu parliament nabo bennyini tebasoma ojoyite ono mbaka wa parliament omubuuze nti mu constituency abameka bakafuna PDM tabamanyi kati oyo Museveni bw'ajanaga nti temulambula PDM abantu mu nsonga lwaki baganye ogaggawala abantu babaloweza ddala nti PDM esobola obbagaggawaza kubanga bakulembera tamanyi na formula tamanyi n'abandi batekwa gifunako ate kiri kyagamba omukulembeze gwanga nti temufaayo okulondoola nteekateeka za gavumenti ensonga anti enteekateeka gavumenti eyina sisitemu gye yazimba eteekwa okulondoola ebintu bw'otunulira minisitule y'ebyobulamu eyina kye bayita single spine minisitule y'ebyobulimi kugombolola owamu constituency district wabeerayo abakozi ba gavumenti basatu ab'ebyobulimi owa fisheries owa agriculture n'owa animal husbandry ekiteesaayo abantu abo
bw'osoma poliisi ya gavumenti bateekwa okuba nga balondoola ebintu ebiri ku kyalo ne babala ne kasooli alimu ku kyalo n'akungulwa ow'okugombola n'ategeeza owo constituency n'ategeeza owa district n'ategeeza ab'e Kampala nga n'omwaka gusobola okugwako nga mu Uganda mumanyi biki ebirimibwamu era bateekwa n'okugenda bagoberere balabe abantu osobola okumuwa endo kwagenda asimba emmwanyi nga tamanyi kuzisimba n'azisimba oba azisimbye kungulu n'atazisimba mu sizoni kati gavumenti ekigibeeza n'abakozi abo abasasulwa ssente abakozi ba gavumenti mu Uganda bw'okebera mu budget tusasulwa ffenna buli muntu asasulwa omuwa omusolo trillion 8 ne billion 5 ezo zisasulwa abakozi ba gavumenti okukola emirimu gya gavumenti w'omusolo. So ng'ogamba nti omukulembeze w'eggwanga talina bateekako ekyo kyakulondoola nteekateeka naye yennyini si yateekwa. Museveni agende ne yeekubisa ebifaananyi n'embizzi 2 n'omulanga ali ne ttule z'amagi 8 ali mu biyumba by'abantu. That is not his job. Olumu gwa pulezidenti kwe kujja okutereeza eno byateekwa okukola oba kubawa amaanyi kwongera kulima n'akyala ku faamu zaabwe. Kati ewaffe bwe yalambudde Kasokoso yasanze bavubuka abooza mmotoka bokka be yalambudde. Kati oyo yali addaze kulaba abantu be bakola ate nga nabo baba bamutegekedde butegekezi taswala just abavubuka badde booza mmotoka ne bambaza ebitishati ebyakyenvu n'akyamawo n'agamba ezo za miyoga. Kwe waffe tenayo PDM n'emu gye yalambudde ekira teriiyo n'emu. Wabale teriyo bantu bafuna ssente. Si yamuleese ali mu campaign naye ayagala kwefuula yeerimbise mu PDM. Ayagala kwefuula muntu agerengetanya nti kakati ngende mbalimbire ku ekyo just kulimbirako obulimbezi baana. Kati mwenga ababaka ba parliament guba ng'ogwo si mulimu gwammwe kuyambako okulondoola oba oliawo ssente gavumenti zeereeta mu bitundu byammwe muyinza mutya okuyamba abantu okumanya nti ddala ssente zino zizze bali aba gavumenti abalina okukola bwe batajja. Andi kakati byangu nnyo gwe gyofuna egyobuuza ndi waliwo gye zajja ne batazitwala gufunayo k'ekitundu obuuze ndi bane esente ezo we zajja tebazitwala era bazitwala nezigwawo kuba abantu bazigoberera naye ntono kiba kiguumaaza munanyumizaako abantu abasiraamu twasomanga edda batusomesanga wabangawo waliwoko omukyala yalina abaana mu biseera by'enjala nga talina mmere gy'abawa naye nga bamukaabirira n'akwata amayinja n'agateeka mu sefuriya n'asaanikirako endagala n'agakuba ku sigiri ne gatokota. Kati abaana bwe baalabanga endagala zigenda zikyusa kala emmere neetera nga kwe beebakira balabanga emmere egenda okujja kubanga buli kyoteeka mu sefuriya bw'okisaanika endagala era zibanga ezifumba emmere nga beebakira okwo bagenda okuzuukuka nga baga emmere ewoze katugizeeko ebugume n'abakuumira awe banywa ku mazzi babeerawo mpaka. Kati Museveni bw'atyo wakola bannayuganda bw'alaba muli bubi ng'asaanikira amayinja ng'ateekako endagala ng'ateeka ku kyoto ng'akumamu omuliro. Kati ye ali eno alaba kati atambulaga nti abo basemujju babi tebababuulira nti nemmere eyayidde yakulya naye nga muli yennyini amanyi bulungi nti atadde mu mayinja. Eggwanga lino Uganda lye lisinga okutonyamu enkuba mu nsi yonna. Abantu abali mu byobulimi mu Uganda abali mu agriculture ku buli bantu 10 boolaba kuliko ripooti za gavumenti zigamba 6.2 so ku buli bantu 10 boolaba kuliko 6 nga bayimiriddewo ku bya bulimi. Abakola ebyokubala abantu population and housing census mu ripooti yaabwe bagamba nti okufukirira irrigation mu Uganda eri at 2%. Ffe tusinga okutonyamu enkuba mu nsi yonna. Kati wodde mu bitundu ebimu nabadde ewaffe naddala ekyazanga sizoni eno ekyazanga kasooli bamutemye naye mubende bayirawe nabadde mubende nga bamutema bamuwa nte enkuba yagwako mangu nga kasooli tannakula. Mu nsi esinga okutonyamu enkuba mu nsi yonna tubeera ne kasooli akalira ku misiri nti kakati omusana gwase mangu. N'ogenda mu nsi nga Sudan nga batenda kufunamu lutalo, n'ogenda mu nsi nga Egypt n'osanga nga balima batunda. Kati oyingira n'amaduuka no mu Uganda supermarket n'osangamu emicungwa egivudde mu Egypt joya gino tangerine netugula egivudde mu. Can you imagine ensera tonyamu nkuba netuguza wano emicungwa ffe abatonyamu enkuba mu nsi yonna emubende
bwona ofunye omuntu akuba essimu ebitundu ebawulira nnyo radio Simba anakubuulira kasooli bamu so kati gavumenti kyeteeka okukola okujja abantu mu bwavu ng'oyina ebitundu 62 ku buli 100 bali mu byabulimi ssente ezisinga obungi wena zizza mu byabulimi ate noonoonya obutale nagamba ku lumu nali kusima ne magamba nali ku embassy ya Uganda Saudi Arabia Saudi Arabia yagalako okulimira mu Uganda Bawarabu tebena kibatagala kugezaako bakera kunjanga baagala kulima ne bagaba bagende balina ettaka ko baagala okulima bagende tulera n'emmeeri zireeta ettaka balifukirire balime bajje no basombe ettaka balisombewa bulakasoyiro oba mwakolako ku story of observer nti waliwo ettaka eryava enambola abachina lye baatwala ne balitwala okulimira ku era nti ekitundu kyabwe ekyo gye balitwala wavaayo wabalayo nnyo emmere naye nga ettaka balijjona so kati Saudi Arabia yagala okusomba ettaka bwemala okwagala okusomba ettaka abakugu ne babagamba nti sente ze munasaasaanya okusomba ettaka oliteekamu ebijumusa n'okufukirira mwetaaga koota yaazo singa mulimira mu nsi endala ne mugenda mu nsi ne mugenda tugenda kulimirayo tuleete ng'emmere yaffe ng'ewedde ne bajja ne bafuna Ethiopia ne Uganda ne basaba Uganda bajje balimire wano Saudi Arabia nsi ngagga amafuta mangi gerina Saudi Arabia buli lunaku etunda amafuta agali worth $1 billion US ze trillion za Uganda 3.6 buli lunaku kati Uganda bwe bagisaba bawe ettaka bwe banalimira kuba bweta Saudi Arabia gitwale Karamoja mwenye jja kukolera amakubo agagendayo ewa abantu emirimu tekiyenda amafactory kati bana abawano nga banoonyako kye banaalyako nga batandika kubalwisa ekyaddirira Saudi Arabia negenda Ethiopia ne Djibouti gyeri mu kulimira even as I speak to you so Museveni afumbye amayinja n'agasaanikirako endagala ne gakyusa kala abantu ne balowooza nti emmere naatera okujja naye nga mulimu mayinja ebyobulimi singa essira lyabiteekako ng'asoma speech ya budget lyateekako mu kutambuza amazzi mu Uganda mwali bali nga tewakyawo na kifo kitaliimu mazzi liyali okusimba pipe n'otambuza amazzi nakyo ne kirema ne bagamba nti mu Uganda mukyalimu emmere ekala ng'ekaze musana nga mu ekitundu ekisinga okutonyamu enkuba mu nsi yonna kati ebyo ebizibu sigama ntabimanyi ekizibu kye twafuna nze nafunako omukisa naliko ne Museveni ku radio emu ne mugamba nti Mwami Museveni we wajjira wano Uganda yali project era weganda abantu nga bajje n'omuntu bakugamba nti okulaakulana Uganda kwe yafuna wakati wa 86 okutuuka ku 9 omugumu paka 9 tekufunangako kubanga ebiseera Museveni yeegenderezanga Augustine Bizunane yali IGG yaŋŋamba Museveni nga yakajja yamukubira essimu namugamba dde nyina abagenyi njagala kusala ente ente ziri mu faamu ya gavumenti Bizunane namugamba nti ente ziri mu faamu ya gavumenti bwe oyagalako ente kisooka faamu eteeka okuba nga etunda nefulumya advert nerangirya ntutunda ente 8 n'oteekayo okusaba kwo n'okw'abantu abalala okukone kubanga kwe kuyiseemu yali ayagala yabwerere yali amanyi nti osobola ogenda mu gavumenti faamu n'ojjayo ente nga bw'oyagala namugamba nti mu nkola ya gavumenti tebikola bityo ekisooka faamu yeteeka okulangirira nti tutunda ente neeyita abaagala okugula ente buli omu n'awaayo okusaba kwe n'essente z'anaagula kakati ne batuula akakiiko ne kagamba nti Museveni yawangudde ne balyoka bakuguza ente n'agaba ebyamu embitadde kati Museveni olwaleero faamu za gavumenti zonna eziri eno zomanye eziri eruweero zaafuuka zize bw'omukyalira kati nga olaba amawulire abawadde ssente bw'omukyalira ng'atikka loole naye ente za gavumenti ya Uganda ng'atikka loole nga genda okulaakulana genda so kati okuva ssente eza gavumenti ezikuŋŋaanyizibwa mu bisolo mu bantu bwe buvunaanyizibwa bw'omubaka wa paalamenti obusooka okulwana labe nga ziddayo mu bantu naye kiri kyengani Museveni yafuuka nga ye project kati zaafuuka za kuzimba bukulembeze bwe NRM zaafuuka za kunyweza Museveni mu buyinza kyova zaagaba teziggwa buli gyatambula kati olwaleero Uganda yonna gyetooloola agenda n'ekkutiya z'essente agenda agaba
amusanyusa amuziniddemu akoze atya bw'amala n'akomawo e Kampala nga zikenderera namu n'apakira ekkutiya endala n'asimbula. Omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde ali mu Kampala ne mu kitundu kye yagambye nti ebimu ku nsonga lwaki ebifo mu Buganda oba ne mu Central Region biganye okulabika ng'ebikuze kubanga mmwe abali mu Parliament temuyamba kumujjukiza na kusaka kujjukiza omukulembeze w'eggwanga nti waye weetema ekintu kino tonaba kukireeta wasuubiza kino tonaba so agamba nti bamulondere abantu abanaamujjukizanga nti mu aba opposition ekyo si kye muliko. Andi kati ngambe nti obuzibu bw'abakulembeze ffe tusoma kitono ne tutanyonyola abantu baffe bulungi. Ekitundu mu Uganda ekisinga okubeera nga kiri mabega mu Uganda Karamoja okubala abantu okuwedde baawa ensonga zoyinza okusinziirako okulaba ekitundu okuba nga kiri mabega. Ezimu ku zo mu lipooti mulimu nti kwomanyira abantu obwavu bwabwe otandikira ku ngoye nga mu lipooti bagamba nti ebitundu abantu abaweera ddala miliyoni 14 mu Uganda aba n'olugoye lumu nga talina bw'aba n'essaati nga bwe tuwa n'empale aba aweddeyo nga talinayo olugoye lulala. Mu Karamoja n'engatto e Karamoja bali ebitundu 6 ku buli 100 buli omu ng'alina olugoye lumu. Abalina engatto mu Karamoja bali ebitundu kuli bantu 10 boolaba Karamoja kuliko bana abatalina ngatto tayambalangako ku ngatto mu bulamu bwe. Kati okunozzaako Busoga Busoga bali ebitundu 26 ku buli 10 abatayambalangako ku ngatto obulamu kuvola bamuzaana omwana okusomera agendera mu bigere n'enniigina abamu n'enniigina abamu tebazirina. Ekitundu ekisinga obwavu mu Uganda Karamoja kirina ababaka 26 bonna BNRM. N'ekyo ekisinga okuba ekyavu kisinga okubeera ekyavu buli kye baateekawo okwopimira obwavu Karamoja obutaba na toyi abapama ku nsiko abatagenda mu masomero abatalina mmere Karamoja namba emu neddamu neegobererwa Akyoli ne kuddako Teeso ne kuddako Wesine ne kuddako Lango. Wano mu Buganda tuli yaddeyaddeko kakati era olumu nkyebuuza nadde n'omubaka wa Paalamenti ava Busoga. Busoga balina abaka wa Paalamenti 46 kuliko aba opposition abaffe 2 abadde mu FDC ne wanuupu omu abasigadde bonna 49 BNRM. Naye ne Museveni bwe yakyalayo Besigye yasooka okukyalayo Dr. Besigye n'agamba nti Busoga ye headquarter y'obwavu mu Uganda. Nabadde n'omubaka ave Busoga sijja kwogera linnya lye nange ase mujju mugende mu byalo mujja kumanya baboogera obwavu kiki nange omwafu omanyi nti mukyalimu omuntu akuma omuliro nga taguzikiza ng'atya nti talina kibiriiti ekibiriiti oba kigula 5 ng'akuma omuliro bw'ajjako ekyeggulo n'aguyiwako evvu asobole okukeera ku makya nga gukyaliwo talina kibiriiti nga kyekimukumisa omuliro n'aguyiwako evvu. Naye nedda twasabanga omuliro kuba mulirwana zikwe wajjajja eyo nga tugenda waliwo gusaakwa n'ekibiriiti bw'oba okikumisa nakyo era kitwala obudde bw'oba waliwo agukumye kyanguwa. Naye waliwo ono mbaka yadanga nti ewaabwe Busoga oli avumbika omuliro kubanga talina kibiriiti waka. Nangamba ffe tukyalina abantu abagula omunnyo nga bagugula mu bijiiko n'agenda ne bamuwa ekijiiko ekya5 najja n'awangaalira okwo. Kati nadde mubuuza ko twavudde emboozi eyo gigendamu nga ndabye abe NRM badde basimba abantu line mu byokulonda ku NRM ne babawo 10,000 ne babawo 2,000 ne mubuuza nti lyali mu kitundu kyamu kyalimu omuntu gasobola okuwa 10,000 n'alonda kati kwe kuŋŋamba nti semujja oli Kampala tomanyi nnaku eri eno. Naŋŋambye n'abantu bakyavumbika omuliro abantu bakyagula ejiiko y'omunnyo ey'esiringi 2-3 n'ebinusu babagula. Besigye lumu yatugamba baali bugiriye mu kalulu n'agamba Abasoga yababuuza nti enkoko egula sente meka wano namugamba egula 7 n'agamba n'enkoko ebasinga ebbeeyi gwe ne bakugula 10. So kati embeera eri mu Uganda ekibuzo ky'ombuziza
bwendi nsobola okukyanukula kansoke nveeko mu bulango bwe tukomawo tugendako mu kalulu akamyufu nga twagala kulaba ngeri ki opposition gye muyinza okuba n'akamyufu akayonjo kaleme okubeeramu bye twalabyemu ka NRM. Katugendeko mu bulango tube nga tukomawo. Mbakulisiza mu bulango bwaffe obwo butuusiza ku dakiika ziizino ebula 29 okuwera essaawa 2 zakawungezi. Tuli mu program Lutindo mu studios nina Honorable Ssemujju Nganda. Tutunuulidde ensonga president okukyala kwe yabadde ali mu kitundu kya Honorable Ssemujju ne Kampala. Then katwagala tutunuulire ne ku kiwandiiko president ekisinza okunkwata omubabiro lyerinnya epya president eryeyise kati ayongeddeko ye Ssemalungu. Atadeko Saabalwanyi Ssemalungu afulumiza ekiwandiiko wano ng'agamba nti abo bonna abeemulugunya ku kamyufu akabaddewo bataddewo akakiiko kebayise the tribunal akagenda okunoonyereza ku kwemulugunya kuno nti baagayinza okulaba nti Tango Doo si ye muntu omutuufu ayinza okumalawo obuzibu buno kubanga abamu bamunenya okutegeka akalulu akakyamu akabaddemu obuvyo. N'agamba nti kirungi CID ne criminal CID yes ne CMI batandise okunoonyereza n'okukwata abantu abenyigidde mu kukola obuvyo. Honorable Ssemujju twalaba ffenna ebyali mu kalulu kano akamyufu ka NRM mwabaddemu okuyiwa omusaayi, abantu bafudde, abantu bakubiddwa, mwabaddemu abaana abato okulonda, mwabaddemu okugulirira, bingi nnyo ebyabaddemu. Nammwe mutandise okutandika okusunsula mu bantu bammwe. Opposition eyinza kukola etya okulaba nti first of all ebintu bino tebibeera n'ekirala bye twalabe mu kamyufu ka NRM bye bigenda bye tulinza okulaba mu kalulu kabonna k'omwaka ogujja? Okusooka awuliza radio esimba yeetaaga ategeere kano akalulu tikabaddeko NRM. Museveni yawamba eggwanga Uganda. Eggwanga lyonna erya Uganda ebitongole bya gavumenti byonna byatwaliddwa mu kalulu. Tandikira na Kawempe nga tunatukana wano. Mu kalulu ke Kawempe akana Lukoola, amagye, jati na buli omu bagendayo ne bakuba emiggo ne bakuba ab'amawulire ng'ekibakubya NRM alina okuwangula. Era kuffe buli agenda okwesimbawo alina okumanya nti akalulu ogendamu kuvuganya NRM naye nga NRM saati yokka gy'olabako emabega waayo ebitongole bya gavumenti byonna babiyiye. Kubanga nze lindabuuza nga batugambye omuntu bamukubye essembabule wase kikuba afudde. Kubanga mukyala abantu balage nti balwanyisiza Migo Mayinja. Naye Emmundu nyina gwe naye ndaba owakatambi awo bamugamba asiimwe Lugayo. Gwe bagamba asiimwe Lugayo akutte pisito. Kati ebimu ku emmundu za gavumenti ziri mu kalulu. Waliwo omuwandiisi Monitor olwaleero Nicholas Sengwa amadde musoma ng'agamba nti emmundu Museveni ze yagenda nazo eruweero okulwanyisa Obote kati zaafuuse voting material. Nalabako omwana omulala ng'atadde ku social media pickup ng'ejjudde emiggo nga batikula n'agamba nti voting material zituuse Sembabule. Nga batikula emiggo n'agamba voting material zituuse. Naye nga nze ekizibu kyange ekisooka nagenda na ku violence bantu kwekuba ntunuulira kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi ne gavumenti biteekwa okwawukana. Kyova olaba Kenya Ruto bw'awangula akalulu yawangula Raila Odinga ng'awagirwa Pulezidenti Uhuru Kenyatta ali mu gavumenti. Era ne baagala akalulu okukayiwa naye poliisi nejja ne bagoba mu Tale Center nga candidate president gwawagira gwe bawangudde naye nga poliisi egobamu abantu ba pulezidenti basobole okulangirira awangudde. Kenya erina ebizibu naye mulimu byetuuseko ffe bitennakutuukako. Kati olwaleero essembabule baadde bali mu kulonda ng'emboko zinyooka. Mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba akulira amagye buli dakiika ng'ajaganya. Twalabika akalulu ng'agamba nti yose kikubo geyeena. Kati n'ajaganya n'agamba nti Sekikubo kati njagala gye atandike kukwatanga nsawo yange. Oyo akulira amagye. Era amagye nga gajjudde buli wamu. N'adde ndaba ebusoga eyo Kadaga we yadde alondera.
nga basimbye mu line be babala mulimu n'abapoliisi bambadde black kati omupoliisi asimba atya mu line mu kalulu ng'ali mu uniform akalulu k'okusimba mugongo buli omu ng'alaba kiriyala ayingiddemu NRM naye basimbye era ate nga poliisi ya ggwanga eteekwa okubeera nga eri neutral. So kati bw'osanga abantu ewaka nga balwanira emmere abawaka beekuba tosaba nga kyakulya olaba abawakati balwana kakati asuubira ntugendagenda mu kalulu akawamu kabeeremu emirembe oyo yeekabire era kati fena tuli mu kwetegeka tutegeka abaana abanakuma obulunga bulijjo naye ku mundi guno oyongeramu n'ebisoko kubanga abenaalem buli gye basiiba tebabagambe nti mutegeke eggaali anti embeera gy'ogendamu yesalawo nalabe bakubye MP w'entungamo yona musinguzi yenyine soka kumulaba nga akutta omugga aluma naze kulanga bamukubye emigo omusayi guyiika buli wamu kyoleza ningende mu kalulu bankuba omusayi guyiike nga ndi awo nga kapere era abaagala okubba akalulu beetegeke nti bino ebibadde mu NRM ate mukali akawamu biyinza okusinga kubanga kali ke kaba kali final katwala omuntu mu parliament obutagigendamu. Lwaki tugenda mu kalulu kaba nkagenda kubeeramu violence bwetu? Tulina kugirwanyisa olumu violence kati olaba Museveni byewandiisa ebyo kati mu nnaku bbiri yakawandiika emirundi ebiri. Ebyo bibeerawo kati wano ensonyi zimukwata. Agenza okulanga abantu be bonna babakubye. N'okuswala kuba yavudde nasooka nalimba NRM era abawagizi kati miliyoni 9.8 ze zaalonze ng'ayagala kujjawo emboozi eri mu ddiiro ateekewo etaliiwo nti kubanga yagala Ghana akalulu ak'eggwanga kakyategekebwa era Museveni n'abantu be batuula ne babulira Electoral Commission kati olaba Museveni yamaliriza ebyokulambula byo n'ategeka NRM meeting we zinaabeerayo akulira Electoral Commission nanga nti kati ennaku zo kusunsulamu abaneesimbawo zisembere n'okusembera kuba Museveni amaze okwetegeka n'afulumya so alabira ku programu ye NRM gyateekera ey'eggwanga so bw'abeera nga Museveni n'abantu be mu kalulu ke babaddemu nga bali bokka be NRM nga beeyisizza bwe batyo kati teebereza ng'ogenda kusinkana we NRM ekyali ekawempe kyali kyakuyiga nti buli agenda ogenda nze nali esoloti eyo mu kalulu by election zimu ku ze twalina naye nga bajja ku polling station ne bakuba abantu dumu ku polling station emu bwe bajja okukuba abantu n'okubayola bayoleramu n'owe NRM bamwekangira ku poliisi nga agenti wagwalade ku polling station naye bamulidde ngwala bamuleese kuba be baatuma okuyita tebaali tebamanyi ani gwe baleeta so akalulu mu Uganda ebyembi ekkubo lye twolekedde ekkubo lyakufa kati bano kira balwanira bulwanizi kaadi ye NRM kwesimbawo nga be NRM naye teebereza oli ng'alwana kuba ojjukira oli twalinako okulonda kwali kwa 2006 ndowooza eno Nyanzi yali minisita ebiseera ebyo abakuumi be bagamba nti Nyanzi yajjako nakuba omuntu amasasi n'amutta ebyali ekibuga ojjukira Ruth Nankabirwa wabangayo Siraaji Nkugwa nga bavuganya ne Nankabirwa Siraaji Nkugwa yali mu meeting mu kifo kimu ne Nankabirwa ali mu kirala mu kufulumayo abasirikale ba Nankabirwa ne bakuba chairman we Rositu ne bamutta musajja omusiraamu oyo n'omuntu omulala wabangawo Weesonga yavanga Mbale eyo ne bamusiba nga bamuvunaana yakubye omuntu amasasi Kapiteeni Guma Gumisizi wakati ba mwana bwa Meja yali mukomera nga bamuvunaanye gwa kutta muntu kati eggwanga oyinza obutamanya kkubo lye lyolekedde mpaka werituuka omuntu akyasobola kuliddiza mabega. Kiki ekireesa akalulu okuba ak'okufa n'okuwona nti it is a do or die nina okuba mu parliament? Kati parliament olwaleero mu Uganda yesinga okusasula mulimu ebitongole n'ebitono yesinga okusasula abantu sente nyingi ate ne babeera nga tebalina kye bakoze kakati ate era buli omu ayagala kujja kulya akasente akakobwere ate era bwemala mulimu abajjamu kuba kati mulimu abajja nga ye bambi bagenda musasula musaala gwokka ate lwaki anti nga bakusasula nga omuntu omulala nene mbaamu n'abala parliament nga ewe okukolera ziddiiru mu kigezi eyo waliwo minisita omu bamuwangudde mu kalulu k'NRM yali ku mukolo gw'okusonda ssente ogwa kyaki n'awaayo miliyoni 3 omukolo gumu omulala n'awaayo miliyoni 8
kati gwogamba nti waliwo neyawaddeyo 10 ewa Ben Hill abo bazijja mu palamenti olowooza simanyi kati palamenti bayitiramu buyitizi libeeranga kkubo baagala babeerewo bakolere mu ddiiru endala mwe bajja ssente ezo ono mu Buganda subya nti wali asobola n'ogaba miliyoni 10 sekandi yali vice president ng'agaba 5 ate za ofiisi naye Mwankole mukwano gwange omu yaŋŋamba nti okulowooza okwesimbawo Mwankole just okulowooza okwesimbawo obwesimbi oliwo okubanga ku akawunti kuliko 600 kati awo n'osula ng'olowooza nti kanneesimbewo n'anoonye so palamenti efuuse ng'abantu ogigendamu maybe ne local government kubanga ebyonfuna mu Uganda bw'osoma ripooti eya population and housing census ekugamba mu Uganda bwe baba babala Labour policy eya 2011 abantu abali mu myaka egikola batandikira kubala ku 14 mpaka 64 kati Museveni yavadda mu myaka egikola abo bakadde Labour policy egamba emyaka 14 ku 64 bali abantu miliyoni 26 kuba abalina emirimu bali miliyoni 9 miliyoni 14 ezisigadde 16 tebalina mirimu bakeera kuyiiya bw'olabanga nti okuvuganya kuli ku palamenti kwokka lumu palamenti yalanga emirimu gyali emirimu oba gyali 50 abaasa abaali 200 palamenti neeremererwa ne basindika Makerere bali social science ne basooka bakozesa kye bayita aptitude test basobole okusuulako abamu gwe abantu emirimu 6 nga bagisaba 200 batandikira oba interviewinga ne batandikira ne babuuza n'ebitakwatagana ku mirimu basobole okusuulako abamu namba ekendeere oba dola abayingira poliisi ne bayita abantu okuyingira poliisi n'ogenda Lugogo ng'oyinza ogaa nti bagenda kuyingira poliisi ya Kenya, Tanzania ne Uganda ne Rwanda ne Burundi so mu Uganda buli kalimo akalabikawo abantu basobola okukakwatira ejjambiya kubanga bodda mu kitongole mu ripooti y'ekitongole ekyokubala abantu ekugamba bukyanga tufuna obwetwaze tutandika okufuna abantu abalina ebiwandiiko mu Uganda twakafuna abantu abalina diguri bali 60,000 abalina certificate nabo 60,000 abalina diploma 60,000 abadiguri 6 diploma 6 certificate 4 abalina masters n'ogatako ne PhD bali 10,000 so mu Uganda abantu abalina qualification bali 1.7 million naye ebyenfuna bya Uganda mu biseera bya Museveni emyaka 40 gy'amaze mu government biyaba nnyo nti n'abo 1.7 million people bali tebasobola kufuna mirimu tebalina mirimu kati akalimu akalabikawo abantu bajja kukattirako omuntu naddala nga kalikoko akasente bwe tumaze okuwulira nti palamenti kyekifo ekirimu abantu abafuna omusaala omulungi ate nga tebakoze nnyo lwaki nga tebalina kyebakoze yes tubeera mu palamenti ne baleeta ekiteeso kubanga ebiteeso bya palamenti wanaga nti kolamu ebeera 1/3 muli abantu 530 nga mwetagako abantu nga 16 nga muli mwana nimale wiki namba nga muli ana mu banoonya ababaka gye baalaga temubalaba nga temumanyina gye babeera bajja kulonda nga waliwo ensonga eri controversial mu future beetaagisa kukyusa abantu batandike kubasasula kusinziira ku kye bakola mu palamenti nze nayakola mu kumonita nga nakave Makerere buli mwaka bwe gwagwangako nga batwaseesinga lumu olw'omunange bamutanga Fideli newagana nti gwe musinza okukola ne batwongeza ssente kusinziira ku bye tukoze era nga baziranga ne baziteeka ne ku notice board newaga omwaka guno you are going to get accelerated increment because mwe bakozi abasinze ne mu palamenti osanga oli nga yasinga kuba tetufuna ssente zezimu tufuna ssente kusinziira ku bitundu gye tuva oli n'omusanga nga talinayo kye yali akoze bukyangayingira palamenti naye akuŋŋaanya musaala n'alaawensi buli mwezi n'addeeka tumaze okuwulira nti bafuna ssente nga tebalina kye bakoze lwaki gavumenti efudde palamenti okuba mu mbeera eyo n'okubawa omusente ogwo lwaki ebakozesa bwetyo ati kati Museveni yatuuka nga ebintu bwetunulira constitution ya Uganda ebisalibwawo mu butongole palamenti bintu bingi byerina okusalawo bw'alonda baminisita palamenti yebayisa bw'alonda abalamuzi palamenti yebayisa so palamenti yafuuka nga kakuŋŋonta akayisibwamu ebintu Museveni byakola kakati ate okutunga ababaka ba palamenti ku musito asobole okuyisangawo ebintu bye nga tebamutawaanya era njukira lumu nadde nsoma yadde Sunday Morning yadde agamba mu
mu biseera byali bya NRC waliwo okusika omugwa wakati wa Museveni n'ababaka ba palamenti ku kyokwongeza ababaka ba palamenti ensimbi. Palamenti yali yakutaano oba ya mukaaga. Akati ekyaliwo Museveni bw'agaana okweyongeza ssente ate naye ng'akikola mu kweraga, ababaka ba palamenti ne batandika wabeerayo buli mwaka Museveni okwogerako eri palamenti, ababaka ne bayisa ekiteeso ekimwebaza kwolwo bayisa ekiteeso kimuvuma ne bayisa ebiteeso ebirala birina ngaawaye abasajja mubaleke beeyongeze ssente. Kakati ate naye atwala nnyingi. Kati olaba ssaawa zino bw'otunuulira bajeti ya palamenti ewezezza trillion. Kati ne Museveni mu maka ge naye atwala trillion. So in other words, president akozesa parliament n'abawo omusaala omulungi naye eri n'asikambula ebintu bingi. Bw'atuuka okutwala amateeka kuba kati osanga amateeka for example mu Uganda tosobola kutwala ttaka lya kibira okugira nga palamenti ekkiriza, tosobola kwewola okugira nga palamenti ekkiriza. Bintu bingi nga ngende palamenti ng'ekakungunta byotasobola kukola. Ate Museveni ayagala nnyo kati palamenti mulinga akanyeebwa kamasu tulya gamba onoonya nekyoyita palamenti olumu nekikubula. Kansooka nveko mbulango tukoma mwenda nezibulayo kola essaawa ebbiri. Tuli mu program Lutindo ndi ne Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda. Wano waliwo omusasi wange ali Mityana Joseph ali kudde bangambye nti gamba Honorable nti Nyanzi Vincent gwabadde ayogerako yazzeemu okuwangula akamyufu ak'essaza Busujju akomawo mu palamenti. By the way abantu bangi abakomyewo. Nyanzi Museveni yajja ku palamenti ng'awerekedde mukyala we Kabiite we alayirenga memba wa palamenti wa Ruhama. Nyanzi n'afukamira n'akomba engato ya Museveni. Ebyaddala ng'alekeddeawo okubeera vice president. Alekeddeawo okubeera minisita wa president. Kati wali palamenti nga mpya etandika nga tebannaba kulangirira. Kuga abantu bafulumu mu kaluuyo omulimu guno. N'ogenda ku polling station n'olonda Nyanzi. Oli yali awagira muntu eyamutuusa ku ttooke. N'omusindika mu palamenti ajja kuteeseza ebintu ebikwata ku bulamu bwo. Nalabye abalonze mukadde wange njagala nnyo Moses Ali. Nyina ensonga zange lwaki mwagala. Naye yalibadde nga ali mu ddwaliro nawaka. Singa wayogerako naye n'omugamba naye olaba ne speech yawaddeyo yaweereddwayo mutabani takyasobola kwogera. Nalabye abaana bamukozeemu challenge endowooza nti kikiswaza abaana b'essomero. It's an embarrassment to the country. So Moses Ali has become an embarrassment. Naye nga ayina ebintu byakoze ng'omuntu bye twali bali tucelebratinga ng'awummudde. Nze lumu yali ansabyeko muwandiikira ekitabo kye. Naye ati noza n'amaana atya nga benaale mbajja mubuuza lwaki Ssemujju yakiwandiise. Naye nga yali ansabye okuwandiika ekitabo kye. Naye saasobola n'amaana nga nti ate nakirese. Kati Moses Ali Katonda olamu bwamuwaddeyo kuba katakyasobola kwogera. Naye ate mu palamenti omulimu oguliyo kwogera kyokka tiriyo kirala. Kati Moses Ali ajja kutambulanga n'omuntu amwogerere. Anyway, kankwata ku masimu ku 0-4-5-3-6-7 0-4-5-3-6-7 kandabe banafe bano. Hello. Salongo Diki. Wanyisebo. Wabale kubereza sebo. Empereza makula. Munyanyi wa makanika katoke kyonde sebo. Ya tulimu najirawo mbaka wange munabalize nnyo. Honorable Ssemujju mugambe kyambuzeebuze ko kyamulaba banteerawo olugosi kyasobola mulaba. Naye Honorable Ssemujju waliwo ebintu byembuuza mu bbanga muno onyonyodde nnyonnyola kungi okutya bwe kujjidde olw'okutya Munnayuganda okutya kwe oba bannakira bali mu kutya bwanaddiini embooko n'obubbi ensalo ng'olaba omuntu babba kalulu kakusimba mu mugongo omuntu ne bamubala bwe bati okunaleetaddira abaana b'essomero kulirawo ng'okona ku baana abakoze challenge mu mukulu Moses Ali tobanenya kuba ne bannaffe bennyini beefukuula embeera gye batusaddemu bwanakyalo ng'obbiki bwe tulaga Honorable Ssemujju natudde abasajja banditukunyakunya ekikironde okatweyanza nnyo Kironde Kironde owulidde okuteesa agambye nti waliwo bamuteerayo tasitya kufuna kanfunayo omulala ono olw'ekyo Simba
Radio Simba, hello nga toyitamu hello. Okay, kankujjeko kandabe omulala. Twanukula oyo ono alemedde kusima ate alemeseza banno okuyitamu. Kiro n'ensonga za ddagamba. Kale ssebo amannya go negyo osinzidde? Yesebo avuddeko yesebo genda maaso. Ensonga za ddagamba nkulu nti olabwa abantu basimba mugongo ng'oba abalawo balaba ne babba akalulu ataako okusula mu bokisi. Mutuufu. Abewaffe n'ab'ebitundu ebirala mumanye nti kati omulimu tuyinza gga nti temukyaddamu kuzimba mayumba ku kyalo kuba ku kyalo kwasengako ababbi. Kyekizimbya geeti ne tufuna ab'obusaale kati akalulu akajja olw'okuba obululu buyingiddemu ababbi tugenda kuba nga abazimba amaka n'ateekako geeti n'ateekako n'akasaale n'embwa ne kamera. So kati embeera gye muba mwetegekera kunoonya kamera, kunoonya busaale, kunoonya geeti na fensi za kusibako. Obuzibu obuliwo nti abantu bayinza okukozesa omukisa ogwo ate ne bakola ebyambyone. Andi kaakati ebyo gwobeera obireese. Lukyamuzi Ken Honorable yangamba yagala kudda nno naye bamuvunaana omusango oyali 2,000 eba 2,006 mumuvunaana omusango yagamba nti omukwata abantu ababba obululu mubateme mufune jambiya n'omuntu wa mu kooti ne bamuvunaana. Bwe baali basala omusango abalamuzi bagamba nti kyeyogera kyali qualified. Bwe baba babbi obululu nti katwagala ababbi obululu abadde batyo batema bajje wano. Era omusango Lukyamuzi yaguwangula. Naye nga mukulika wano nti yakumye mu bantu omulyo nti bagula amajambiya nga omanyi Museveni bw'ayagala drama ne bakwata n'abasuubuzi abali basuubudde amajambiya okuva ebweru ne bagakwata bayingiza amajambiya. Lukyamuzi yagee bagula amajambiya naye nga basuubuzi bagula amajambiya gatema nkumu nga bwe gubeera. So nze manyi mulungi abantu mu bitundu lwakuba nti tosobola kukuuma bululu mu bitundu bya Uganda byonna. Abantu tebafaanagana. Munumbina ebyaffe ebitundu mu Kirawawa kyovula Kawempe baleeta gye ate ne bakola buli kimu naye akalulu ne kabalemu okukyusa. Ne mulimu ebitundu mu byalo naye n'omubaka omwava Mbalala sijja kwogera constituency bajja mutegeera. Yaŋŋamba nti abantu wano balaba aba bulijjo ng'obalese bye mulowooza ndi mu kyalo balonda Museveni nabo tebamulonda. Nanga nze mu constituency wange Mbalala balina baasukana balanga Bobi Wine afunye 3, Museveni afunye 207. Nanga abalaba bitambula bwe bityo tebaddamu kulangaliza ne babeerawo okusiriikirira awo. Tugenda okudda Museveni alina 4, Bobi Wine alina 15 nga nabo mu byala ng'abaayoka baali baganye. So mukyala abantu omusanga nga ne bwalengera omupoliisi omwe alina emmundu ekyalo kyonna kiyinza okudduka buli omu neyeekukuma newaga ndi omupoliisi ayise wane emmundu mu kibuga kyovula abaana Kawempe gyati yaliyo nga balya teke naye nga basonga busonzi. So Kironde kyabadde agamba kyekizibu ekikulu ekyo nti abantu ababba akalulu k'omugongo omubbi tumusuubira nti ajja kubba sene za gavumenti abbe ettaka lya gavumenti abbe ebitongole bya gavumenti ate mu bululu aleke kububba leke kalica y'obubbi. Mu biseera bya Museveni efuusi nga yalinga kalica y'eggwanga ensi ziba n'ennono zaazo ne zizimanyiira nga mulimu ebintu ebiswaza. Nze nga ndi Makerere eyo ebisulo bye twasulangamu byabanga n'ennono nga bw'ogenda mu Livingstone tebasimba layini za mmere beyita ba gentlemen oli ajja omu n'alya emmere n'agenda mu Lumumba bagambanga nti basimba short and thick line besindika mpaka lwe bagwa kakati era nga bw'ogenda n'olyako emmere tugambe mu Livingstone nga beewuunya ategeera. So kati ekyo olabanga ekyabanga ekyokuzanya mu baana aba university n'ekikulaga ennono buli nsi ennono z'ebeera. Omusajja yadanga nti Botswana balonda obululu buli omu nadda eka ne bakusanga eka ne bagaba wawangudde. Ne wano mu Uganda ate n'awangudde ogenda mu Talesena ne bakubbira waawo wennyini naye ng'eri toli nayo ne bakusanga waka ne bagamba nti Ssemujju tukuleetedde declaration of results. So kati Museveni atuzimbidde obuwangwa bubi ng'eggwanga ennono. Tulina okukendeeza omusimbi okujja mu palamenti abantu bajja kutegeera. Tulina kusooka kuva mu bubbi
abantu sente za gavumenti muzibba, emmotoka muzibba, ebitongole mubibba, buli kimu mukibba. Tuyinzaga nti abantu ababba ebi akadde katuweddeko si banatuuka mu bululu tebagenda kububba. Kati obwe buwangwa omubbi nyina omuntu nze gwe mmanyi edda bamusanga ngabbi akakalaayi ke bazimbiramu omusenyu naye nga talina sayiti kwakatwala. Naye omubbi bwebufuka obuwangwa bwe ne bwasanga engatta emu ng'eyokubita eri ewagibba wakiri n'agiwummuza ewaka nga talina mugaso kubanga kakati NRM awo weetuuse omuntu wa NRM Museveni obubbi bwatendese wano nekyo batalina kye bagenda kukola bajja kukibba. Abatuuliza mubadde bawuliza balungi mbadde Dick Nvule musule bulungi era mweraba.